Olunaku lweggulo twakulaza emboozi mawulire gaffe agaleero ng'abayizi ba siniya ey'okuna ku ssomero lya Creamfield Vocation Secondary School wamu n'abazadde baabwe nga balaajanira bekikwatako okubayamba basobole okutuula ebigezo eby'akamalirizo oluvannyuma lw'okukizuula nti abakulira essomero lino okuli Senfuka Muhammad ne Muwonge Ramadhan badduka n'ensimbi zaabwe ez'okwewandiisa. Abaana bagenda tandika nti okukola ebibuuzo tetulina bwe tugenda kikola. Government yatuyambe wakiri bakwate omusajja ono fe atuddize ssente zaffe abaasasula. Ssente za facilitation baleetako wano ku bafacilitator abasomesa tebatuwa twasomako physics ennaku 2 mu senior 4. Kati olwaleero tubukeerezza Nkokola okugenda ku ssomero lino okulaba embeera era ng'eno tusanze abayizi banekaanekanye mu yunifoomu zaabwe nga balina essuubi ery'okutuula ebigezo oluvannyuma lw'amawulire okusaasaana nga balaaja n'okuyambibwa basobole okubikola wabula kibabuuseeko omubaka atwala ekitundu kino mu Parliament Simbwa Fred bw'abaleetedde amawulire okuva ku kitongole ky'ebigezo nga bwe watakyaliwo ssuubi kuba okwemulugunya kwaze kikeerezi ng'ate n'essomero teririna ssenta nnamba. Bino olugudde mu matu g'abayizi n'abazadde emiranga ne gisaanikira essomero nga beevuma omukulu w'essomero Senfuka kyabakoze ng'ate basasula ensimbi ezisukka $20 okusobola okwewandiisa. Abamu ku bayizi bazirise ne baddusibwa mu malwaliro nga biwala ttaka. Wakati mu kulaajana abayizi batuuse n'okwegayirira ekitongole ky'ebigezo kibakkirize bakole ebigezo ebigenda okuddako nga bagamba nti bayise mu buzibu bungi okufuna ebisale ebibatuusizza ku ddaala lino. Embeera eno yeeyongedde okwonooneka ku ssomero abayizi bonna ab'essomero bwe bavudde mu mbeera ne bakola effujjo ku bizimbe by'essomero nga bagamba nti omukulu w'essomero teyandibakoze kino. Oluvannyuma poliisi okuva e Nakifumeze neegezaako okukwata omu ku bayizi bano abadde akuba endabirwamu ekijja abazadde wamu n'abayizi mu mbeera ne balemesa poliisi okutwala omuyizi nga bagamba nti akulira essomero ye yabireese. Abamu ku bazadde abalabiddwako nga baaziirana batulaze ezimu ku lisiiti kwe baasasulira ssente ez'okutuula ebigezo era nga bakukulumidde akulira essomero lino olw'okubawuddiisa. Tugamba nti ne ssente baazirya ne tuddamu ne tulijja sitalinga abaana baffe lutwendala Mukama. Badi togenda funa mirembe munsi muno. Katonda n'ajja mubonereza kasitana. Ezo ssente zaffe Katukaabe kubanga essuubi lituwedde. Baabatuuze ababadde abakaamu okukira omususa bategeezezza nti nannyini ssomero aludde ng'akola emize gino era atuuka n'okusobya ku bayizi abamu ne bafuna embuto we batyo ne basaba essomero lino okuggalwa. Oyo habehirwa kulira lino essomero emirundi 2 ng'abaana ebibuuzo tebidde bya P7 ne abazadde ne tukigumira kati aba senior 4 saawa zino tebatunda ebibuuzo kati omuzadde agoyingewa ssente z'abazadde ziva wala abazadde tujja wala ssente ffe mulaba tuzibonaabonera ffe tubonaabonera ssente zaffe lwaki batukola bwe bati. Ye mmeeya w'e Nakifuma Naggalama Town Council Issa Nvule ategeezezza nti tamanyi oba abayizi b'ekibiina ekyomusanvu bo baawandiisibwa kubanga nannyini essomero lino ye nannyini wa primary. Kulina essomero eddala alina amasomero 2 lino lyerya primary kati ate nawo tubuuza ddala aba P7 banaatuula oba nabo tebagenda kutuula. Embeera eno ewalirizza omubaka wa Pulezidenti e Mukono Hajjat Fatuma Nabitaka ng'ali wamu n'omumyuka we okujja ku ssomero lino n'alagira DPC w'e Naggalama okuggala essomero lino kuba terimanyiddwa mu gavumenti era n'alagira abayizi okudda ewaka. Okuviira ddala kw'essuwani paka tuligadde tumale okunoonyereza ebikwata ku ssomero lino n'abantu abalirimu abaliddukanya. RDC asabye abazadde okomya okutwala abaana mu masomero agatalina bisaanizo ng'ate gavumenti erina amasomero agalina ebisaanizo. Naye n'abazadde twebeereremu lwaki oleeta omwana in such a school eririna ekinnya kiri ekyasamye bwe kiti eritalina security
eri talina musomesa asobola kubeerawo olwaleero okufuna maziga g'abazadde lwaki oba oleetawo omwana. Oluvannyuma yolekedde ku ssomero lya primary lya Happy Hills Primary School nga nalyo likulibwa Ssenfuka okulaba oba abaana b'ekibiina ekyomusanvu banaatuula ebibuuzo, wabula kimubuuseeko bw'asanze nga abasomesa bonna badduse naye nga poliisi esobodde okukwatako omu wamu neyeeyita muganda wa nannyini ssomero. Bwe basanze nga abaana basula wansi ku seminti, bw'atyo RDC n'alagira ne lino liggalwe okutuusa nga nannyini lyo ababuulidde abayizi ba P7 gye bagenda okutuulira ebigezo byabwe. What have I done? Police officer, you climbed here. Okay, you climb. Can you or you cannot? I'm going to deal with you. Kawesa Paul yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.